po jako akawuwo. Abakyala Katonda yabatonda mulina kasukaali mulina biki nti ebitundu byammwe ebyo byetaaga okubeera nga biyonjo nnyo. Abaana ab'obuwala bangi nga batandika okugenda mu nsonga z'ekikyala abakirabanga kizibu nga bamu n'okusoma bakukyawa olw'okulowooza nti balifuuka ekisekererwa, abandi ne basirika wabula nga bino byonna babikola olw'obutamanya kyakukola. Embeera eno yeewaliriza bannakyewa okuva mu kitongole ki Health for Youths with the Parents Involved okutandika kaweefube ow'okusomesa n'okuwa abaana ab'obuwala ebintu ebikozesebwa mu kaseera kano ak'akasambattuko kino kibayambe okutandika olugendo luno nga bamanyi ekyokukola. Over the issue of having a temporary structure like you said. When it comes to this program of the menstrual hygiene, I feel happy. I'm a teacher professionally. So when I'm with teachers, I feel I'm at home. We are talking of a program I've personally been in. Akulira ekitongole kino Muhumuza Michael ategeezezza nti abaana bano ebiseera byabwe ebisinga babimala ku masomero era nga ensonga lwaki kaweefube ono bakumuteeka nnyo mu masomero era nga bakutandikira mu munisipaali y'e Nansana. Amasomero ga gavumenti egayisa bubi nnyo. Ekisooka amasomero tulina kye tuyita ratio yayo buyumba bw'abaana tukiyita child to pupil, stance to pupil ratio butono tebumala era abagenda mu nsonga bakozesa era latrines ate weesanga nga n'obudde ng'abasomesa betuwa abaana nabo butono kubanga ensi eyagala academic. Abasomesa okuva mu masomero ag'enjawulo be basoose okusomesebwa ku bintu ebisobola okukolebwa okuyambako abaana ab'obuwala okuli okubabudaabuda nga batuuse mu kiseera kino okubaterawo obusengo obw'enjawulo okwosaako n'ebirala. Bamaama tebakyakola mirimu gye baliteekeddwa kukola. Sanga omwana talina pads nga babuyita obugaati, ekyokubiri ne bunnikas. Wesanga omwana omuwala nga alina kanika kamu kati bwalwala ekitegeeza butasoma. So ezo challenge nene nnyo mu masomero, tetulina sabbuuni, tetulina mazzi, tetulina safe rooms. Abasomesa bano bagamba nti obuvunaanyizibwa butandikidde ku muzadde naye ng'ate abasinga beesuuliddeyo gwa naggamba ne balekerera omulimu gwabwe era nga bano bagamba nti abaana bangi bwe batuuka mu kiseera kino okusoma bakuyosa olw'obutaba bikozesebwa so nga n'abazadde baavu. Ebiseera ebisinga era bantawaanya nnyo nga bajja gye nti nga bagamba tica twagezaako nayagala nnyo tukolerako pads naye n'abazadde baffe tebalina sente zigula materials nowesanga nga n'okola obukozi loko pads tekisoboka abazadde bagamba tebalina sente banali njagala baleeteyo at least kamita kamu akakagoye tufune ebitunga tubayigiriza engeri gye bayinza ozitungamu kubanga nafunanga abajja okusomesa naye challenge eriwo abazadde baffe abamu tebalina sente nezigula material taliiwo. Tebayisibwa bubi nnyo naye abalala bayisibwa bubi kubanga ng'abamu abagendamu nga bato kibeera kyekango kubanga bwe baba babasomesa emirundi egisinga babagamba bw'onoweza emyaka 14 kati agenda okugiranga myaka 10 agenzeemu abo batera okuyisibwa obubi kiba kyekango gyali. Omukubi w'ensambagere Moses Golola asabye abazadde okubuulirira abaana baabwe nga tebannaba kutuuka mu nsonga zaabwe ez'ekikyala ate n'okubayigiriza obuyonjo kibayamba okwewala endwadde. Ate ekirala bannanga abakyala nga bwe mumanyi nti abakyala Katonda yabatonda mulina kasukaali mulina biki nti ebitundu byammwe ebyo byetaaga okubeera nga biyonjo nnyo era bannanga abakyala mu mbeera ezo zemubeera mu periodi waliwo ebirwadde bingi nnyo ebikwatirwa mu matooyi. Mwegendereze nnyo okugenda mu matooyi tooyi ez'olukale otisanya yonna bagifuseefuseeko dda bambi omusulo ogukuli bubi oba bannanga ati ofuke mu kacupa ati sifuka mu kacupa omusulo ogweyireyo ogenda oguyobwe kubanga bannange ebirwadde bingi nnyo ate waliwo obulwadde obumu nga omuntu bwabujja mu ttooyi n'omusajja bujja ne bumukwata. Amyuka meya wa division y'e Nansana Sebulwa Brian akubiriza abazadde wamu n'abasomesa okufuba okulaba ng'abaana ab'obuwala babeera mu mbeera ennungi n'okusingira ddala mu kiseera kino nga batuuse mu nsonga zaabwe. Omwana okuva ndowooza nga tannaba kutuuka mu mbeera eyo yandyetaaze okumanya nti embeera eno ebaawo. So bw'otunuulira ku curriculum ky'omwana atandika okusomesebwa ebintu bino mu P6 ate ennaku zino abaana bakula ku speed y'amaanyi ky'omwana aba akyali mu P4, P3, P4, P5 ng'ayita mu mbeera eno.
so nga bisomesebwa mu P6 okudda waggulu. Doreen Nambiru yakusakidde eggulire lino okulwa ABS television. Kati agenda okugiranga myaka 10 agenzeemu abo batera okuyisibwa obubi kiba kyekango gyali.